direction mwatutwala. Werutuukidde ku kyalo Kyamuyinula mu gombolola y'e Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero tusanze abatuuze batuuzizza olukiiko okulaba butya bwe bayinza okweyambamu okulwanyisa ekizibu ekibatuukiridde. Abatuuze bano ababadde ab'ennyamivu bagamba nti bazze nga bafuna abantu ab'enjawulo abeeyita bannannyini ttaka lino, wabula ku luno ekyabamaze enviiri ku mutwe kwe kutandika okusala ebibanja byabwe, ekintu ekitadde abatuuze ku bunkenke nga kati tebakyalina we basena mazzi wadde okulundira ebisolo byabwe. Ekitundu kyange kisataaganyiziddwa lwa nsonga tekyaliyo omuntu alina kibanja kya yiika 5 walimira kamere. Embeera mbi nnyo, tetukyalunda, obulunzi bwonna bwaggwaawo lwa mbeera yakulu abantu basiba ebisolo byabwe. Naye balandirodde ebimu tubiwulya babitundira eyo. Tulabula bibaze ku mataka nti nze nagula wano tusanga nkaya nakya nagula. Obuzibu bwe tuyina bw'ogambye nti babulooka abafere era kyekiri wano. Era njagala okutegeeza nti maaza tayito ya wano eyogera Nasanayiri Bunjo, kubanga Kabaka bwe yali yagabira Bunjo bagiyitanga mayiro, naye ng'eva Naalongo gy'owetedde kukola egatta ebyalo 4. Bano bawanjagidde ab'obuyinza babayambe kubanga boolekedde okufuuka emmomboze, kyokka nga bamaze emyaka n'emyaka nga bali ku ttaka lino era nga ne busuulu babadde bamusasula. Buliwo bino eby'ettaka ebyajja nti oli najja n'agamba lino kati ettaka lyange terikyali lya gundi nga bwe mubadde mukimanyi. N'omugamba nti nze mmaze ebbanga nga ndi ku ttaka, ndi mu kitundu kino oba nga ndi mu kifo kyange era nga ntwalibwa omuntu gundi. Kati ate ggwe azze olwaleero ozze otya okuba omutuufu? N'agamba ffe welina ettaka nti lyali lya jjajjaffe gundi era bwe yafa n'alitulekera, naye nga talina biwandiiko byakulaga nti kino ekyebiwandiiko byange ebiraga nti nze nannyini kifo kino. Buzeeko nnyiniyo omutuufu alina ebiwandiiko ebigyogera. Emabega eyo tubaddeko bwe twali tuwa obusuulu, naye bano bwe bajja ne babatusuuza ne bagamba nti bano bwe mbaddemuwa obusuulu si be bannannyini mayiro eno. Mayiro eno bagyesenzaako bwesenza. Ne tukkiriza ne tugamba muba nga mmwe muvuddeyo nga mwe batuufu kale, naye obutuufu bwabwe naffe tetwasooka bukkiririzaawo. Embeera eno yeewalirizza ssentebe w'ebibanja mu Uganda Mpiima Bob okusisinkana abatuuze bano era oluvannyuma lw'olukiiko atubuulidde ensonga ezimusitudde okujja e Luweero. Baatusabye tujje tubataase ku bantu bo bwe bayitanga abafere ababakutuulako ebibanja byabwe ne batabawa byapa, n'abalala ababatundako ettaka lyabwe ne batadda. Balaba ebyapa ebyenjawulo mu kitundu nga mwebiri. Bali mu mbeera ey'okulaba nti tebalina mirembe, tebasobola kulima bulungi emmere okuba beeraliikirira. Buli gwe balaba bamutya, bafuna amawulire ag'enjawulo, kwe kusalawo tuyingirewo tulabe nti abatuuze bano bafuna obwenkanya. Bob agamba nti ensonga z'enkaayana z'ettaka n'ebibanja mu disitulikiti y'e Luweero ziviira ddala ku lutalo olwaliwo mu myaka gy'ekinaana nga bangi ku bannannyini ttaka baafa, ne kiwa omukisa abafere okwegazaanya. Ekizibu kya Luweero nga Luweero nti bukyanga olutalo luggwa, abantu bangi bwe bamala okufa, abantu baafuna kyansi eyo ewamba ebintu by'omu Luweero bingi omuli n'ebyapa. Weesanga omuntu nga yetadde ku kyapa naye nga ate si wa famire eyo, naye n'atawaanya abantu abo n'ababuza emirembe abasenze.